Someone's husband. I am defending my husband. Yeah. I am not saying, I am not in politics. What I'm speaking about my husband. What I want is release my husband. Simple. They're moving in, eh? One a day. Anaye temugenda nnyo. Wampamba. Wampamba. Mujje tukolere eno. Ladies and gentlemen, we just came from seeing Dr. Besigye. We wanted to go in many, but they limited us. We were only allowed myself, the Secretary General, Honorable Senyonyi, and his friend King Saha. Dr. Besigye is in good health and high spirits, but of course, he's psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven across the border illegally, briefly to Malaba, and then straight to Makindye. So officially, Dr. Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was just picked from Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in a car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And the nature of the bogus charges that were put on him, similar to what was done to me in Arua. Apparently, he is being charged for illegally having guns in Kenya, 2 pistols in Kenya, not in Uganda, but is arrested by Ugandans and charged in a Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenyan government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Mwebale nnyo basebo tuva munda kulaba ku Dr. Besigye, tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong. Newankubadde
era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu olwamukutte bamunyize mu motoka nakumuvuga paka Malaba okuva Malaba ne bamuleeta paka no mu Uganda byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda kwegamba mu bufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa ogamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya naye bannayuganda bye bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna naye bannayuganda tibagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu 2 emboozi y'emu gye baagamba gye banteekako nga bankutte mu Arua nti bansanga n'emmundu 2 tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi gavumenti y'e Kenya twasanyuse nti yavuddeyo neyeesamba nti yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoowola mwe n'abannayuganda mukivumirire ate tetukoma okuwabula tukole kyonna kye tusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ku kkubo ery'okutambulira amateeka ku ebikolebwa nammwe mubiraba mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyama. This one question kibateekawo nga